obulamu ekituufu buli kitonde kiramu ebbanga lyaffe lyonna tukimanye buli kyetulabako kirina obulamu era kiramu amayinja malamu ettaka liramu ensozi namu eggulu liramu lirina obulamu olaba n'okufa kitonde kirina obulamu okufa ng'okufa idhan omulezi waffe Allah tabaraka wa taala atuwaniridde atulina mu ttaano ze twetaaga tumutegeere ebbanga lyaffe lyonna tusse enkola yaffe nga tugiyingiza mu nkola Allah zayagala nga ya busiraamu lwaki Allah kyatugamba mu Qur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah tabaraka wa taala bwe yali atonda tiyatondako majinni yadda abantu okujjako kumusinza tewali nsonga ndala amagege byokoola byonna abantu bye basinza Allah teyabitondako kubeera nga waliwo ensonga endala yonna okujjako yabitonda kubeera nga abisinza Allah. Allahu akbar. Abanga bakkiriza tutambulira ku mulamu omunene omulamwa omukulu gwa busiramu. Allah yagamba mu Qur'ani a'udhu billahi minash shaitani rajim udkhulu fi silmi kaffa udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Allah tabaraka wa taala tuga tuyingire mu busiramu tubugweremu tuleke kulekaawo mwaganya shaitani mweyita kututambala tulekaawo kaganya konna akaganya ako kajjaddi kajjira mu kiseera ng'olaba otendewaliddwa oba oyina kikusikiriza ng'ate kyawukana n'amateeka ga Allah buli bw'okikkiriza oyingidde mu ebyo ebigenda okubeera nga bikujja ku mulamwa gwa Allah otaddewo mwaganya shaitani okutambala. Abanga bakkiriza omulezi waffe Allah tabaraka wa taala yatutonda nga atuwadde obudde nga bugere nga buteeketeeke oba oli awo ng'omwana Adamu alina kitegeera butegeezi nti Allah wange tabaraka wa taala manja ki Allah manja kubeera nga mumusinza kyekikulu mu byonna. Naam, abanga bebitiibwa tulina mubulamu waffe ekintu kye tulina okukwata tulina ekintu kye tulina okukwata nti bwe tuyingira obusiraamu Allah yagamba nti udkhulu fi silmi kaafa. Allah tugamba tuyingire mu busiraamu tubugweremu wala tattabi'u tuleke kubeera nga tugoberera khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin tuleke kugoberera nkweza shaitan kubanga ye mulabe waffe wa lwatu. Abanga bakkiriza nyina kyenjagala obategeeza abanga bakkiriza njagala kutegeeza nti omusiraamu yenna ekisinga okufuula omusiraamu bikolwa na mutima gwo kubeera khalisan nga mwetowaze wa Allah. Abange si buli ayambadde enkofiira nti musiraamu, si buli ali mu kanzu nti musiraamu. Mulamwa gwaffe kutegeera ni musiraamu. Omusiraamu yayawula Allah tabarak wa taala n'agondera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Buli gwolaba ayogera oluwalabu oba ayogera byayogedde ng'agezaako okulaga nti musiraamu, wallahi eriyo bangi nga bafere ba busiraamu. Kambawo ekyokulabirako ennaku zino tulina omuddu Allah gwe yaleetawo kuba bitonde bya Allah ayitibwa kalundu. Njagala mbabulireko bino ebigambo nga ntandikira ku baddu abo ayambala ng'obusiraamu era ayogera ebigambo bifaanagana bya busiraamu naye ali outside of Islam, ali wabweru nnyo w'obusiraamu n'ebigambo ne baba byogera nga bya busiraamu wallahi ali wala uliza Allah yatonda ebitonde naye waliwo abantu nga ne shaitani ebeewuunya. Allahu akbar. Shaitani ng'emwewuunya byakola. Kati omuddu oyo ekifaananyi kye mushiriku naye yeeteeka mu kifaananyi kya kubeera nga musiraamu. Shaitani nemutunulira bweti negamba laboono kati kalundu. Allahu akbar. Saba Allah amuluŋŋamye olw'ensonga ye alaba waali waasaanidde okubeera ayambala ekkanzu nassaako ne byataddeko nkofiira n'olubugo ng'alowooza nti ali anda busiraamu. Wallahi yali outside busiraamu, ali wabweru nnyo. Eno information njagala mugitegere bulungi, ali wabweru nnyo w'obusiraamu. Obusiraamu si kifaananyi, obusiraamu si bigambo, nedda obusiraamu bikolwa. Ne bw'oba wagenda n'oyingira n'osoma Qur'ani osobola okuva mu busiraamu n'osigala ng'ogimanyi naye nga tokyali musiraamu.
simanyi bakategerekese waliwo n'abalala be baateekamu ssente ne bagenda basoma Qur'ani nga bazze kulwanyisa busiraamu abamu babeera ne ku makubo nga basoma Qur'ani tekimufuula musiraamu era tovangayo n'ogamba nti ng'omusiraamu akoze bw'ati ebikolwa ebimu bijja omuntu mu busiraamu ng'ate tumulaba mu lwatu Allah agamba bw'ati waliwo abantu nga sheitaani ebeewuunya sheitaani yasooka kwewuunya abamu ku batonde mwalimu Qaaruuna nga innahu tagha yabula n'okubula n'abooga ng'obusiraamu yayingiramu teyabutegeera n'ajeemera Allah waliwo Firawuna yajeemera Allah ne sheitaani n'emwewuunya kati ne munnaffe oyo sheitaani emwewuunya uliriza Allah agamba bw'ati a'udhu billahi minash shaitaani rrajiim كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر الله قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك inni akhafu Allah rabbal alamin. Allah yayogira statement yeno nga nene lwaki yagadde malefere kifaananyi ky'omuddu oyo kuba ennaku zino ajoga obusiraamu ng'alagali munda mu busiraamu jagala mbabulire bino ebigambo. Allah agamba bw'ati yatukubira ekifaananyi ekya shayitaani. Shayitaani ejja negamba omuntu agallaga kamathali shayitaani atukubira ekifaananyi kya shayitaani idh qala al insanu kfur ejja negamba omuntu kafuwala jemera Allah nga munnammwe bwe mumulaba munnaffe muddu munnaffe wayingira mu bintu nasoma Qur'ani nga bwasanze nayambala nga bwayambadde falamma kafara wamala okukafuwala nava ku mulamwa natandika okujoga Allah mu lwatu mu kamera qala shaytaani eddawali negamba inni bari'un minka munnange ate gwe nkwewunyiza oli bubi nnyo ojemedde Allah ate gwe oli mubi nnyo wallahi nga shaytaani yeewuunya abaddu abo shaytaani naye ebeewuunya oyingira otya n'otandika okujemera Allah. Inni bari'un minka nze ndi mulungi nnyo ndi wakirikiriko nze inni akhafu Allah nze ngondera Allah era mutya rabbal alamin omulezi w'ebitonde. Shaytaani emanya Allah nti jaliye mulezi w'ebitonde tesobola mumugattako naye omuddu akutte Qur'an taddeko lubugo kanzu kofiira ali munda mu mpuku eza shayatini yahe omuddu ayitibwa kalundu. Shaytaani emwewuunya era abaddu bwe batyo bali outside of Islam bali wabweru w'obusiraamu. Mwana wattu lwakubadde nti twerabidde okutula wansi tutegeera amateeka ga Allah wabula kye tumugamba kwe kuddayo wansi neyenenyeza Allah ajja kubeera nga byafunye ate bikulu nnyo mu bulamu bwe nga Allah musonyiye kuba muye musonyiye naye nga okulemera ku nsobi si gwe mulamwa n'okwewala okuswala nti tekikufuula muwanguzi nedda ekikulu kyonna kwe kuddayo eri Allah tabaraka wa taala n'obeera ng'otegeera ki ky'olina okukola. Teese bulungi abanga basiraamu tuleke kukola bintu mu busiraamu kyembagambye nti fe omulamwa gwe ndiko gwakubeera nga nkujjukiza kuyingira busiraamu obuyingirire ddala obeere musiraamu aggumidde oba omusiraamu oba oli awo atambulira ku busiraamu bwo. Ikhwatul kiram abanga bibitiibwa bakkiriza tuli mu busiraamu buno ng'obusiraamu tulimu nga bagenyi tolowooza nga obusiraamu bw'olimu tyogenda kubeera expert. Nzija nkiddiŋŋana obusiraamu tobuyigiramu experience nti gwe engeri gye waludde mu busiraamu ogenda kujja osaale swala mu butikitiki ogende engeri gye waludde mu busiraamu oba gy'oludde e Makka ogenda kwetololayo bwetoloozi oveeyo. Wallahi Allah tabaraka wa taala yeetaaga kumusinza ng'agenda enkya. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nategeeza nti kun fi duniya abange bantu mubeere ku nsooko muwangalireko ebbanga lyammwe lyonna. Kun fi duniya muwangalire ku nsi ka annaka gharib nga mulinga abagenyi au ibuni sabil oba nga abatambuze ng'essaawa yonna tuli bakutikkamu. Essaawa yonna tuli bakwata mu bye tukwata tugende. Abanga bakkiriza mbeewaza Allahu akbar
mbewaza obeeranga tugatta ku Allah kibanga muntu kukwata motoka n'ogissa ku gaali ng'oyagala ogitwale wallahi tebisobola tambula. Tosobola kukwata motoka n'ogitikka gaali. Byonna eby'edduniya ebitutabankanya ebitubuzaako emirembe linaatuuka okubeera nga ayawukana n'amateeka ga Allah kwagala kutikka bingi. Kwagala kutikka bingi. Allah kyatugambye nti shaitaani yo mulimu gwayo mu bulamu buno obw'edduniya kwe kuwa opportunity ne kuwa advise kola bwoti. Omulezi waffe Allah tabaraka wa taala byatuteekateekera byatulagira byatubatambulirako abanga bakkiriza butereevu njagala tutambulire tweyongereyo tugende ku hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hadithi eno egamba bweti agamba nti an Ibn Abbas radiyallahu anhu. Hadithi bako mutabani wa Abbas Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama mazima ddala omubaka wa Allah kusasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye lamma ba'atha Mu'adha ila al-Yamani nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bwe yali nga akoowola da'wa esindikanga basahabi n'abasindika mu bitundu ebyenjawulo kubeera nga bajjukiza amateeka ga Allah abaddu abali mu bifo ebyenjawulo. Mwana wattu Allah waati bwe yatugondeza embeera omuntu n'abeera nga asobola okusomera ku ssimu ye n'awasigadde. Nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yasindika Mu'adh Yamani n'amugamba bw'ati ng'ekimusindikisizza eyo yali da'wa. N'amugamba qala n'amugamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba Mu'adh mutabani wa Jabal ibn Jabal n'amugamba innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi munnange Mu'adh ogenda kubeera nga gy'olaze ogenda kusangayo abantu ba ahli alkitab au ba ahli alkitab ogenda kusangayo abantu nga bannannyini kitabo. Ba ahli alkitab mwe muli abantu ba Nabi Isa alayhi salatu wassalam n'abaali mu mbeera eyo nga bali ku mulembe gwa Nabi Isa oba baali bakyagoberera enkola ya Nabi Isa oba ebigambo bya Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Yamugamba nti ogenda basanga nga gye bali eyo gy'olaga e Yamani. Amugamba ate Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amugamba Nabi sallallahu alayhi wasallam fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah. Fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah. Munnange bakowoole abantu b'e Yamani obategeeze nti ensonga ekututte enkulu alla ilaha illa Allah teri yasinzibwa mu butuufu bwakusinzibwa okujjako Allah. That is the one, is the fact. Number one is to understand and to believe that Allah is one. No one is above Allah. Tewali ali waggulu wa Allah tabaraka wa taala. Yamugamba nti bw'ogenda e Yamani ennamba esooka ekigambo kyolina osooka bategeeze nti teri asinzibwa akkirizibwa kusinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Bwe busiraamu yessaako y'obusiraamu bategeeze nti alla ilaha illa Allah, nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Allah asinzibwa bw'omu, tazaala, teyazaalibwa, talina kimufaanana, talinaayo kimufaanana kyonna, talinaayo kimwenkana, talinaayo kimuyamba, ng'ebyo bye birina osooka obbatuulamu. Yamugamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ng'agamba Mu'adh agenda Yamani, n'amugamba sooka obategeeze nti Allah tabaraka wa taala yasaanidde okusinzibwa, yateekeddwa okusinzibwa. Lwaki nze sikibagamba abange nange kyentuuse eddoboozi gye muli nti Allah tabaraka wa taala ye mulezi waffe gwe tusaana okusinza yekka bw'ati.
yateekeddwa okusinzibwa Allah. Allah gwe tulina okusinza mu bwomu bw'okumusinza mu bwomu bwe. Amugamba nti ensonga esooka ng'ogenze Yamani bagambe teri asinzibwa mulala mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah. Tewali yasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah tabaraka wa taala. Ekyo kimu kyamugamba. Allahu akbar. Kitegeeza ki? Ffenna mbulamu tusooka tulina kusooka kwawula Allah. Kwawula Allah kyekisooka. Kwawula Allah. Bategeeze teri asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah. Kyemugamba nga Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama atuma Muadhi e Yamani. Namugamba ekyokubiri nti bwe bagamba agambye fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah. Bakowoole ng'obategeeza teri kisinzibwa teri akkirizibwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Namugamba ekyokubiri wa anni rasulullah. Nabbi namugamba sallallahu alayhi wasallama nange nabbi yali yeyogerako kuba yali akyali mulamu nanga nti nange bategeeze ndi mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Namugamba nti bategeeze Allah yasinzibwa. Ekyokubiri ne Allah yasindika mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mubaka wa Allah. Namugamba fa innahum ata'uka lidhalika. Munnange Muadhi abantu bogezeemu bwe banaabeera ng'ekyo ky'obagambye bakigondedde bakkiriza Allah nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fa innahum ata'uka lidhalika. Bwe banaabeera nga bakkiriza ekyo gwe ky'obagambye nga bakukkiririzaamu ne bakkiriza nti bagenda kusinza Allah yekka bwannamunigina. Ekitegeeza omuntu yenna ng'anazzaako ekirala kyonna ateekwa kubeera musiraamu ngakkiriza Allah bw'ati. Bwenjagala obategeereza Allah ajja ayogera ebigambo bye nga abiwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga bikulu nga byakutegeera yeetaaga okufumitiriza. Wenkugambira tiketi egenda okugabibwa, tiketi egabibwa mu kusiiba. Ekisiibo nga bwe kisembedde kuba tekikyaweza nnaku 10 ku 11 tezikyawera naye ng'ekisiibo kisembedde tiketi ekutwala mu kusiiba olina kusooka kubeera musiraamu. Olina kusooka kubeera musiraamu. Kyamugambye Nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yagamba Muadhi ibn Jabal namugamba munnange bw'ogenda mu bantu b'e Yamani bagambe nti bakkirize Allah tabaraka wa taala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fa in ata'uka lidhalika. Bwe banakkiriza ekyo kyennyini nti bakkiriza Allah olyokoleta ekyokubiri. Munnange ekisiibe kiri mu kujja tekyetaaga kubeera nga weeyita bweyiti. Oteekwa kubeera musiraamu. Tiketi ekutwala mu Ramadhaani olina kubeera nga oli mukkiriza. Allah we yeyitawo bakkiriza nagati ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza kutiba alaikumus siyam. Osooka kubeera musiraamu n'obeera omukkiriza. Then bw'omala okubeera omukkiriza n'oyingira mu kategori ey'abasiibi. Ey'abasiibi. Wabula Ramadhaani si abantu bagenda kwenaazaako bizibu. Si abantu bagenda kweyisaako kazigo. Ramadhaani ya muntu mukkiriza yekka. Era Allah bwe yali akowoola yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza. Kyenvunebwa nti wano nga toyina bukkiriza mu mutima sooka ofenke ekimere kyo kiri embitiibwa ebingi paka lwonategeera nti Allah yasinzibwa obwomu. Mwana wattu bw'omala okitegeera n'omugondera oluvannyuma ekisibo kinaakusanga ng'otereezezza olyoka osiibe. Kikyentegeeza omusiibi yenna agenda okusiiba teekwa buteekwa kubeera ng'oli mukkiriza. Ayina bibbo bya balongo, ayina ebijja
mu mutima gwo ng'olinamu akayumba akagamba nti nja kuddayo mpite ku bijja empewo zinfuweko nfune ku mikisa, ayina essabo mu kyalo oba wansiiwo mu bulamu bwo mu nnyumbayo, Ramallani wandigirabako bulabi. Even kyenjagaddemu kyeki nti Muadhi ibn Jabal wekiba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali amutuma e Yaman yamutegeeza ebigambo bino, mwana watu ensonga lwaki nange nkyabikutegeeza era nga mbikuwa mu mbeera efaanaganako bwetyo kyengezezaako. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugamba nti fa in ata'uka lidhalika, munnange Muadhi abantu banakkiriza nti Allah yasinzibwa mu butuufu ne Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba fa'alimuhum, amugamba ekyokubiri bamala kukkiriza ne bagondera Allah namugamba nti bamala kukikkiriza fa'alimuhum, bayigirize era bategeeze. Fa'alimuhum, bagambe bategeeze bayigirize anna Allah, mazima ddala Allah iftarada alaihim 5 salawati. bwe banamala okukkiriza Allah bagambe era bategeeze bayigirize nti Allah abalaliseeko era yabalagira esswala 5 oluvannyuma lw'okutegeera Allah n'omukkiriza. Thaniyan, kwe kubeera ng'ozzaako esswala 5. Esswala 5, esswala 5 zisaalibwa musiraamu, tezisaalirwa atali musiraamu. Nabagambye va ku basiraamu ab'amannya n'engoye ogende ku musiraamu ow'ebikolwa n'omutima nga musiraamu. Bw'omala okugondera Allah n'omukkiriza, namba 2 kwe kubeera nga ogondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, bw'okimaliriza ozzaako swala. Yes, ozzaako swala 5 buli lunaku, okuggyako omukyala mu kaseera nga Allah amusonyiye, naye omusajja buli lunaku. Ne bw'obeera mulwadde oteekwa kusaala, kyekikufuula omusiraamu. Kyekikufuula omusiraamu. Toyinza kubeera musomesa nga togenda mu kibiina, ne bw'oba wasoma ng'ebbaluwa ziri wansi w'ekitanda nga tokyasomesa, tulwawo nnyo kuyita omusomesa kuba ky'oli tokikola. Ekikufuula omusiraamu kwe kubeera nga osaala, era gwe mulimu ogusookera ddala Allah gwagenda okubala mu maaso ge. Yagamba nti esswala bw'esangibwa nga nnungi, emirimu gyonna gigenda kubeera mirungi. Emiswala ebeera ddi ennungi? Esswala ebeera nnungi nga wamala okutereeza shahada, wakkiriza dda Allah n'okumugondera nga kw'otadde, n'ogamba nti ekituufu Allah wange gwe nsinza era gwe nzikiririzaamu, gwe ŋŋondera. Abanga bibitiibwa, kyembategeeza kyekyokutegeera nti Allah waffe tabaraka wa taala yatutonda nga yeetaaga kumusinza, nga tuwumbawumba omusomo gwaffe mu bigambo byaffe. Njagala nkutegeeze bino ebimu tubisinkana mu bulamu. Eyali atambuddeko n'ofuna ku lugendo, ebiseera ebisinga ne bwoba ku supiidi nnyingi nnyo 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 ng'ovuga emmotoka, tusaba Allah azituwe, atuwe entambula ezaffe. Naye bw'oba ovuga emmotoka oba kapikipiki oba akagaali n'osanga nga oli yatadde amatabi amanene mu kkubo ag'ebikoola, n'ateeka amatabi nga gagenda geegoberera, waliwo kyekitegeeza. Omuswayiri akiyita hatar, danger, kabi danger. Ne wallahi abantu beewuunyisa, abasajja ab'amasannyalaze bateeka obupande ku masannyalaze. Allahu akbar. Bateeka obupande ku masannyalaze
n'ateekawo hatar danger n'assaawo akawanga n'assaawo kabi danger n'ateekawo don't extend here, don't touch, don't do what. Naye omuntu amaliriza agamba nti wano waliwo danger, najja n'akwatawo wallahi ng'alaba masannyalaze n'atuukirawo ddala. Omuntu ye muntu gw'ogamba nti wali bali mu kukwata bantu n'amala kutuukawo n'akakasa nti bakwata n'alyoka akomawo ng'adduka. Astaghfirullah, edduniya eno yeewuunyisa abantu bwe tuli. Omugamba nti omanye ekiriwo nti gundi yafudde n'amala kwetegereza bw'ati n'amukwatako n'amunyenyenyenya n'awulira nti afudde n'akakasa nti ekituufu oli yafudde. Bannange temubikola. Abantu bagamba mutye Allah baganye sibo balinze kufa balyoke bategere nti Allah tebamugattako. Abanga okugatta ku Allah ogenda kukwata ku 5 phase y'amasannyalaze ng'ogasse ku Allah. Kali ke nkugambye waliwo olaba ebikola nga babisudde mu kkubo, waliwo ekitegeeza mu maaso. Owange omuntu yenna ali mu dduniya ng'oli musiraamu, yingira mu busiraamu obuggweremu, oleke kubeerayo na kirala kuba ogenda gwa mu masannyalaze ga Allah. Bangi bagaguddemu nga bakyali balamu, bangi bagaguddemu nga bakyali balamu. N'akola shiriki n'amufuukira shiriki, n'akola byonna byakoze n'ebifuukira ebizibu. Ethan mbakubiriza nga nange neekubiriza obutakwata mu masannyalaze ga Allah. Bwe batugambye nti togenda tekate kumala kwetegereza kiriyo n'osooka otuukireyo ddala. Abasiraamu bannakambuuze nga tategedde. Mwagala omuntu ajja abagambe nti obwenzi bukkirizibwa. Kuba bwe tubagamba obwenzi tebukkirizibwa nga mugenda mu bwenzi. Tubagambe nti shiriki akkirizibwa mugende mulagule mulyoke mubireke. Omuntu omugamba nti shiriki takkirizibwa ate agenda bugenzi. N'omugamba kendeeza empale ate n'azireka buli sine zikkirira. Tubagambe nti muzikkirize munaazitereeza. Muwulira opposite. Allahu akbar. Abange nedda. Tuli batonde tubiwulira. Omuvuka yabuuza nti babiwulira, wallahi babiwulira. Naye lwakuba nti tebaagala kugonda ne mu maaso ga Allah bagenda kubiwulira. Maliriza n'ebigambo bino. Yenna azitoowereddwa mu nsonga zonna, wenna ng'ozitoowereddwa embeera ekunyize, olina ebibalo by'obaze biganye, wallahi tubala embeera n'egaana, ne tubala ebibalo ne bigaana embeera n'ezitowa. Abanga abakkiriza ffenna abazitoowereddwa embeera, Allah bino ebigambo yabituwa. Yenna azitoowereddwa embeera ng'embeera tokyagitegeera, baana tobategeera, famire togitegeera, mirimu togutegeera, obulamu bukufunzeeko, wallahi embeera etufunzeeko, musana gutwokyezza, ne wallahi nga waliwo byetubuusizza amaaso. Allah yagamba mu Qur'an, suratu Nuhu, Allah yagamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah tugamba nti bannange mwenenyeze eri Allah. Buli omu alina embeera emukutte, eddagala erisookera ddala kwenenyeza Allah. Osokoddeza akatambi ku mwaka guno oguyise, ne gwe twakatambulako bye wakakolamu n'ebikulemye okukola Allah nga yabikutuma ne byosobezza Allah. Bwe tumala obitegeera, faqultu astaghfiru rabbakum, tutandika okwenenyeza Allah. Abadde omushiriku weenenye ewa Allah, Ramadani esembedde. Abadde omulyaza amaanyi weenenyeze ewa Allah, obirekeraawo. Abadde atasaala weenenyeze Allah, osaale. Faqultu astaghfiru rabbakum, abange twenenyeze Allah, innahu kana ghaffara, munnange Allah ye musonyi era musaasizi. Oluggira okusonyiwa luggule, oluggira okusonyiwa ti Allah atalina gwatasonyiwa. Obadde mushiriku kalukulwe, obadde olinga kalundu, obadde olinga jajjani simama bale bajajjagalaba, obadde gwe mwenzirukulwe, Allah asonyiwa, Allah asonyiwa. Ekikulu mu byonna kwenenyeza Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum, kwenenya n'ova ku biyonoono. N'agamba assurance ye message gyenjagadde okukuwanga maliriza nti bino omusiraamu bw'abikola ne yeenenyeza Allah nadda ku mulamwa, yagamba nti yurusili sama, Allah agenda kusumulula amawanika ge mu ggulu, abeere ng'aleeta baraka ku nsi eno, ng'abissa mu makaago, abissa mu bulamu bwo, ng'atereeza obulamu bwaffe lwakwenenya wa Allah. Abadde tasaala n'asaala, Allah agenda kutereeza aggulewo amawanika, atuwe enkuba ey'emirembe, atuwe baraka nga ziva mu ggulu. Yurusili sama alaihim midrara, nagamba wamuridukum bi amwali,
wayumdidukum bi amwali wa banin. Allah asumulule atuwa omudidi gw'ensimbi mu bulamu aberenga asumula riziki zaffe wa banin n'abaana abalongoofu wayaj'al lakum jannati n'amalimiro ne bizinesi zaffe Allah agenda kubeera nga ate aziggulawo ziberenga zitambula. Ithan ffenna balina embeera eyikutte twenenyeze Allah bwe tumala okumwenenyeza tulongoose bye tuzze tukola. Bwe tunamwenenyeza Allah tawuba yaffe Allah n'agyanukula oba okwenenya kwaffe Allah n'akwanukula ddiiro otegeera nti Allah akwanukudde kwe kubeera nga byobadde okola obiviiriddeko ddala n'obeera nga n'okubyetama obyetamiddwa nga toyagala nabbiraba omanyanga Allah kabonero mu bibonero Allah nga akkiriza tawubayo oba okwenenyako agenda kusumulula embeera etandika okubeera ng'eta kyomusaba Allah agenda kikuwa ekiganya Allah agenda kisumulula. Ithan bakubiriza okwenyewa Allah mulamu Allah nije tuyingire nga tuli fresh nga tuli bakkiriza abalongoofu abagenda okubeera nga tukkiriza Allah tutuuke maaso ga Allah nga tusiimye tumusaba Allah tugulirwa amawanika ge atukingirize balabe baffe ab'omulwatu ne mukyama abeere nga tuliisa nga bwaliisa ebinyonyi Allah tabaraka wa taala abeere nga atukingiriza balabe baffe atuwa obusiraamu atutwale nga tuli bakkiriza. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erigwe we n'omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawdha Islam Media ne Rawdha Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mu budde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Gwayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'oyita ku Rawdha Islamic Online School ne Rawdha Islam Media, taking da'wa to the next level. Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiisa okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adamu Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe. Basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba obalumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 781 182. Adam